Okuloota emifaliso mu kirooto ng'ogiraba giri awo kitegeeza ki? Singa obeera nga weebase n'oloota emifaliso, oba tugambe ng'ogyebaseeko, oba tugambe ng'ogiraba mu sitoowa, eriyo oli aloota ng'alaba asika emifaliso girina we giri, oba okugiraba nga giri awo, oba mingi oba gumu, kyonna kirina amakulu. Emifaliso kitegeeza kwebakirira lubaale. Emifaliso beebakako myebake, basulako misule. Emifaliso gitegeeza okwebakirira ensonga ezo nti za kwebakirira ebbanga eritali ggere. Gy'emifaliso gye mulaba mu bubaka. Bw'olootanga emifaliso ng'omanya nti lubaale oyo si wakkolwako lunaku lumu, oba nga bw'onoogenda nti bampe ekibbo ky'omuzimu, oba bankwase kino, oba ngende nkume ku byoto, oba ngende ngabule ku twenge nveeyo. Nedda, lubaale oyo mu kkowe eryo aba yavaawo. Be bantu b'osanga mu nsozi, abantu abatera okutambulako, oba mu mbiri, ng'obalaba bali eyo beegeekereza obuziinaaziina bwabwe kwe basula, b'osanga mu miti wansi, mu nsozi ez'enjawulo, abantu abatera okutabaalako. Lubaale oyo aba alimu ekitundu eky'ensi n'ekitundu eky'obuzaale. Era omukyala ono yaloose ekirooto kino ekirimu emifaliso. Emifaliso gino agirabye gye gisembedde. Takomye okwo, n'alaba omukyala n'omwana nga bagwa mu mazzi. Wabaddewo amazzi naye nga galinga ettosi, era abadde amanyi nti tebagenda kuvaamu, baakufiiramu. Ekituntundu ekyo kye kikulaga nti muyina ekitundu ky'amazzi mu lubaale wammwe, kye kitundu kya Mukasa. Naye amazzi mu ffoomu mw'ogalabira ey'ebisooto, kye kitundu kye bagamba okulongoosa ensonga ozinyirize. Ebibadde ebisooto gafuuke amazzi ameereere oba amalungi. Ekitundu ky'amazzi nga kuliko ebisooto, ekitundu ekyo kigatta obwa Mukasa, obw'Omulongokizza, obw'Amayanja. Era obwo tubuyita obusatu, kuba n'emifaliso olabye esatu. Emifaliso esatu kwe kwebakirira obuyinza bwa bajjajjaabo obutudde mu busatu: obwa Mukasa, obwa Kabaka-Bulamu, obwa Kabaka-Ndawula. Bwe buyinza obukutuddemu, bwe buyinza obukubangibwa okutambuza oba okutuukiriza. Kye kitundu ky'obusatu, mifaliso esatu. Obusatu obulala we bujjira kye kitundu ky'amazzi, ettosi, ettosi n'ekitundutundu eky'omukyala n'omwana. Ekitundu ky'omukyala n'omwana be bamaama bannaalongo, n'ekitundu ky'obulongo. Ekitundu ky'amazzi kye kitundu kya lubaale Mukasa, amazzi bwe bulamu. Ekitundu ky'ettosi kye kitundu ky'Omulongokizza oba ebisooto, amazzi galinga galiko ebisooto. Akati mu bulongo obwo mulimu ekitundu eky'abaana ba Mukasa, ekitundu eky'Amayanja, ekitundu eky'Omulongokizza. Tokomye okwo mu bubaka bwo, lwakuba ntwogedde tubukutulakutula. Olina w'olabidde omusajja ng'ali mu miti esatu egy'amasannyalaze. Oyo Kiwanuka, yakukubya omweso. Kiwanuka yeeyolekera abantu mu kitundu eky'amasannyalaze, oba amataala g'amasannyalaze, oba amasannyalaze, kyonna kye kiri. Omweso teguba gwa mulala, guba gwa Kiwanuka. Aba akulaze nti lubaale wo atudde mu busatu, gy'emiti esatu. Emiti esatu gitegeeza obwa Ssaalongo obutudde mu bituntundu eby'emirundi esatu: ekitundu kya lubaale Mukasa, ekitundu ky'olukalu kya jjajjaffe Kabaka-Bulamu, ekitundu kya lubaale Ndawula oba Kabaka-Ndawula.
gy'emiti esatu egy'amasannyalaze, wabula okulaga nti gy'amasannyalaze Kiwanuka yabadde akukuba omweso, yabadde akuwa obubaka obwo. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno era mulimu akatuntundu w'olootedde nga mwogera ku kigambo ky'olubiri gw'obadde naye n'akubuuza nti ogamba lubiri, ogwo nagwo mweso, okulaga nti lubaalewo wa mbiri. Waliwo ekituntundu mw'olabidde nga osusumbula omuggo, nga ne gw'obadde naye akutta omuggo naawe ng'okutta omuggo. Obwo bwonna bwa Ssaalongo gy'emiggo. Omuggo omususumbule oba gw'osusumbudde kitundutundu ekikulaga Abasiraamu. Abasiraamu ani akwoleka obusiraamu mu birooto? Abantu mugenda ne muloota, naloose ndi ku muzikiti, naloose Abasiraamu, naloose entalabuusi. Akati lubaale aba takugamba nti musiraamu, nedda, aba akukuba bukubi mweso. Kiki ekyoleka abantu Abasiraamu oli n'aloota Abasiraamu? Lwaki? Nti Abasiraamu balina akabonero ke beeyambisa ak'emmunyeenye n'omwezi ku mizikiti gyabwe egisinga obungi. Bwe tudda mu butalabika, mpewo ki ekwoleka emmunyeenye n'omwezi yakabaka ndawula? Yensonga lwaki muddukirako mu Basiraamu ne mubaloota, n'oloota omuzikiti, osobole okumanya akabonero ke bateeka ku kyaki waggulu oba ku muzikiti gwabwe waggulu ak'omwezi n'emmunyeenye, otegeere ani akkira mu bubonero obwo. So baba tebakulaga by'Abasiraamu, baba tebakulaga nti oba genda mu by'Abasiraamu, baba tebakulaga nti oba Busiraamu oba ki, wabula waliwo ennyota eya kabaka ndawula ekkira mu kabonero ak'emmunyeenye n'omwezi. Kyokka obubonero obwo tubusanga ku mizikiti. Okitegedde? Kati ekikuloosa omuzikiti osobole okumanya kiringa bw'onoolota sappule. Sappule ziba z'Abakatuliki, naye just ogwo mweso ogukugirayo ekifaananyi kubanga bye wakula omanyi. Lubaale asinziira mu by'omanyi mwaseetinga obubaka. Sappule kye ki? Ti sappule bwe bafukamira okusoma essaala bagyeyambisa okwegayirirako essaala ezisinga obungi. Sappule oba amayinja ga sappule bubanga bulambe okulaga nti baakola amayinja 10 nina okusoma essaala 10, ne babuukawo ejjinja limu nti awo basomerawo ekikolwa, ne baddako amayinja 10 nti nina okusaba essaala 10. Obulambe n'obungi ki obw'essaala z'ogenda okusaba. Kati bulwolota sappule baba bakugamba okunyiikirira ennyo okwegayirira. Bakkubira kifaananyi bw'oba ng'oli mu Katuliki, oddeyo ojjukire sappule abagikwata nga bafukamidde basaba. Basaba ki? Era batwala akaseera nga basaba kubanga mpanvu. Kyekikuloosa sappule. Oyinza okuloota omusaalaba, omusaalaba gweyambisibwa mu Bakatuliki. Baba tebakugamba nti genda ogule omusaalaba oba genda ofukamire ku musaalaba oba genda okole bw'oti, wabula kiri ekikuwadde obubaka obwo oba lubaale yakwadde obubaka obwo aba akulaga obulamu bwo, ensi engeri gy'ekutwalamu nti otambulira mu musaalaba. Oddeyo okuba ekifaananyi omusaalaba kye ki? Gwe baguwanuuzaako nti gundi yakomerwa ku musaalaba yayita mu kkubo ki? Yayita mu kubonaabona. Okuloota omusaalaba obulamu bwo bubeera ku bunkeeke mu nsi. Obeera toteredde, obeera oyita mu kusoomoozebwa. Kati olw'okuba tukulidde mu madiini, abasinga obungi abazadde biki madiini ge gatukuzizza mwe tukulidde, ebibuuliriro by'amadiini biki. Kati aseetinga obubaka akugirayo ekifaananyi ky'omanyi mu ddiini eky'okubonaabona oba eky'essanyu. Kati ekikuloosa omusaalaba nga bakugamba nti
lwana nnyo weetikkuleko omusaalaba. Otambulira mu musaalaba, obulamu bwo butambulira mu musaalaba. Kakati ge makulu ago. Lwaki Lubaale addayo mu madiini n'awanulayo obubaka ate n'abubawa, ate nga y'omu abakuba n'abagamba nti bw'osoma eddiini obeera onsudde. Okitegedde? Kati olina kumanya bumanya nti eryakusindikayo olw'okuba olina ebintu by'okuze ozze olaba, obikubemu ka vidiyo, obyozeemu ekifaananyi, otegere amakulu gaabyo. Kye kibaloosa emisaalaba oba kye kibaloosa amakyaki, kitegedde ssinzizo amakyaki, oba ne kibaloosa sappule, oba ne kibaloosa emizikiti. Okitegedde? Mizikiti just kabonero kekakutwalayo. Balinako emmunyeenye, balinako omwezi. Kubanga amadiini gano nago bw'ogatunuulira gye gava bya buwangwa, era ensonga lwaki galinako obubonero obumu ku ebyo ebiri mu butalabika. Oba oli awo wandibadde oga nti gye gava matuufu, naye ensinza yaago n'ennono n'enneeyisa, engeri gye ganonoozaamu nti bya buwangwa by'abali abeeru bye tutalina kunonoolezaamu, naye ng'ewaabwe matuufu. Era bw'ogoberera obubonero obugalimu okitegeera butegeezi nti tuli muntu omu, tusinza Katonda omu, wabula enneeyisa n'ennono obulombolombo bwe bwawukana. Nti wadde olabako akabonero ak'emmunyeenye n'omwezi, obuwangwa bwabwe nabo bakkiririza mu ndawula. Mu buwangwa bwaffe tukkiririza mu ndawula. Okitegedde? Naye ensinza ne ennimi, engeri gye twatulamu obutalabika obwo yeeyawukana n'engeri gye tunonoozaamu. Buli omu mu ggwanga lye mwazaalibwa yeeyawukana, naye nga ffenna tusinza omutonzi omu, twawula nnimi n'enneeyisa bye byatubuzaabuza. N'olowooza nti bw'odda mu bibyo obeera osinziza Sitaani, bw'odda mu byabali bazze bakusomesa ng'okula nti ye Katonda, kwe kumanya Katonda. Kale naawe twabuzaabulizibwa. Kakati okuzzaayo eri madiini, Lubaale aba akwoleka ebyo by'okuliddemu, by'okuza omanyi, obyoze obizze eno ku sayidi eno, obiggyemu ekyokkola. Kye kikuloosa obubonero obw'emmunyeenye, omwezi. Era waliwo woogambidde nti n'endaba Abasiraamu wakati waabwe nga waliwo emmeeza, wabaddewo omufu eyafiiridde mu mazzi, n'ogandooza badde bateesa ku by'omufu oyo. Kituufu, Abasiraamu bajjira mu katuntundu ka Kabaka Ndawula, ye mmunyeenye eri n'omwezi gye nkusomesezzaako. Bateesa ku ki? Kabaka Ndawula kukuba omweso nti sooka oggyewo omufu ono mu bulamu bwo oba mu kkubo lyo. Ye mmeeza gy'olabyeko Abasiraamu n'oga nti ndooza babadde banaalizaawo oba bateekateeka mu fooli. Kati bakubye bukubi mweso. Emmeeza kye ki? Emmeeza kwe kuyitira ebiteeso. Ebiteeso ebivudde mu mmeeza ansa yaabyo nti badde balongoosezaawo omufu. Kiki ekikubanjibwa mu Lubaalewo? Kwe kulongoosa omufu, kwe kunaaza omufu, kwe kuddaabiriza omufu. Oyo Kabaka bulamu, akubanja kumutegeera, akubanja okumumanya, okumuddaabiriza, okumuggya mu kitundu eky'obufu, omuzze mu bwabulamu. Omufu yenna bw'omulaba, enteekateeka eddako eba yakuziikibwa. Okuziika omufu kwe kubikka, kye kituntundu eky'okubikka Kabaka bulamu. Kansubire nti obubaka bwo buno obutegedde bulungi, kubanga tubwogedde tubutemaatema nga tubumenyaamenya mu bufunze osobole okubutegeera. Weewaawo nti mubaddemu ebikusike ebiwerako. Omuggo okwefunyaafunya kituntundu kya Kabaka Wannema. Akubanja okujja mu bwa Wannema, omuzze mu bwa Kitinda, gwe muggo ogwewese. Era nga mu bimu ku by'oliwonga, omuggo ogwo gy'olitabaalira, emiggo gya Wannema mwegiri. Nti nkusaba okunzija mu bwa Wannema onzize mu bwa bulamu.
miti gy'amasanyalaze 3 just Kiwanuka akuwadde bubaka kumanya na kutegeera ti lwaliwo atudde mu busatu obwa Mukasa obwa Ndawula obwa Kabaka Bulamu empagi enkulu ezisimbye mu lubaalo oyo omukazi n'omwana okugwa mu mazzi naye nga olabanga ebisooto kizza yakwadde obubaka olongoose ekituntuntu ky'Abasese kiddewo kinyirire kale no bakubanja entabaalo bakubanja okutuukiriza bakubanja okuzza obujja ensonga z'abajjajjaabo nsuubira okuba nti obubaka buno ojja kubuddingana enfunda nga 3 obutegeere weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.